gende wa mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ono atenderezza bannayuganda abasize kuno ensimbi olwo ne basikiriza abantu okuva mu mawanga amalala nabo okujja okukulaakulanya Uganda. Mu kwogera kwe yakonye ku Hamis Kigundu gwagamba nti akoze kyamaanyi nnyo okusitula ebyenfuna mu ggwanga saako n'okuyamba abantu abalala. Ebigambo ebyo yabyogedde ku bugenyi bwe wali eri mu United Arab Emirates gye yabadde era bw'atyo ne ambassador waffe mu ggwanga eryo alambise wa Uganda wetuuse n'okuzza bujja endagaano yaayo abaana bagende bakole ssente. Omukulembeze gwanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni atendereza bamusiga nsimbi abatandika kuno ne basikiriza n'abalala mu kaweefube okukulaakulanya eggwanga. President Museveni abadde ku bugenyi mu United Arab Emirates gye yagenda Nankulu wa Kampala Dorothy Kisaka ne Hamis Kigundu n'abalala. Kigundu Hamas, he told you he's a young man, but as you hear, is one of the few Ugandans with spectacles which can see properly. Hamis Kigundu naye yasaba abawarabu okujja kuno okuteeka ensimbi mu bintu ebyenjawulo n'okulambika entandikwa ye etaali nyaagwe naye asobodde okuyamba bannayuganda abawerako. So if I can make it in Uganda to almost close to $1 billion company right now, that is my company, Ham Group of Companies. Uganda has the opportunities for you to make money for as long as you come with sufficient capital. Right now, Uganda has a population of approximately 45 million Ugandans, out of which, from the time the NRM regime came into power, only 15 million. Alambise nti Uganda erina buli kyetaagisa okusikiriza bamusiga nsimbi okukwatizaako eggwanga okulaakulana. All we need, like Your Excellency is talking about agriculture, all you need are integrated agro-processing zones to add value to our agro-produce, because we have the manpower that can put up this agro-produce, and then we shall take care of the domestic market through import substitution. We are looking at the international market with the East African community coming up, and further we are looking at the international market. So I call upon you and I give you confidence that Uganda has got all it takes to make it. Mu ngeri y'emu omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'ebweru w'eggwanga ambassador Olusimbi alambise batuuse mu nteeseganya ez'okuzza obujja endagaano z'abakozi n'eggwanga erya Arab Emirates. Nti Saudi Arabia yakkiriza era neewana ennaku yennyini yazituwa 6 okutuuka 9 tutandike officially nga tuteesa nabo nti kino bwe kinedda, kino tukyongeremu, kino tukijjemu, endagaano sayiningibwe. Ebintu ebadde binyiga abaana baffe nga bivuddewo, ebibadde nga baga nti baba tebabusobola baagala kubongeza oba baagala kyonna kikolebwe. Agumiza abakozi abaliyo okubeera bakakamu n'okutambuza emirimu gyabwe awatali kweraliikirira. Tewali muntu alina kubanga atya, n'abali wano abateeka kuba nti bagenda mubeere bagumu. Gavumenti ebaagaliza kyobula nti yagala okuteesa ekintu kino ekiyise bulungi nti agenda abe nga asobola okuba nga akola, asobola okuba nga afunamu, asobola okuba nga asasulwa. Byamabadde Wamala ne Wanduru Bone Omunyo.